Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka oluba otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704131999 oba 07707198. Butereevu Uganda atulaaje mu mikwesese gyendi nnyo era mugyebaliko gyonna gye mutuusaako engalo gyonna gye musinziira. Waliwo omuntu yabadde ambuuza ku nnyonyi enkessi era nga ngamba ennyonyi enkessi zino zikola zitya okuvannyuma lw'ennyonyi ya Amerika enkessi eyayingidde mu bwengula bwa Uganda mu bubba n'ekola missoni za mirundi 3 nga bwegenda ng'ate bwekomawo. Naye era bw'otunulamu ennyo bannayuganda okweraliikirira kwalibadde kutono kuba kati ffe batuketteko ki ng'abantu aba bulijjo. Era ebyo biraliikiriza Museveni ne banne. Ne kati ffe abantu aba bulijjo okuleka Abamerika otusunga nga balaba obuyumba bonna bonna buli buti amabaati gatalagga bagamba yiba ne babeerawa bantu nga baavu nnyo mpozi nga kyekyo kye bagenda tutendako. Naye ng'abantu aba bulijjo sirabawo nnyo kyakweraliikirira era abeeraliikirira beebo baketta bya bugagga byabwe be bamanyi. Eno no munnange yalese bannayuganda mu nkuyanja y'ebibuuzo era omuntu omu bwe yambuuliza nti lwaki ate Abamerika babeera bakozesa nnyonyi nga balina satellite. Uganda atulaaje aga amawulire wagalese tewagatubuulidde, naawe jangu otubuulire ku nnyonyi enkessi eyo tebeeranga emmeeri. Emmeri bwe yajja mwakolawo ki era mwatuula butuuzi ne musirika. Kaakati munnange kale tuula ndukuviire ku ntono muganda wange. Era munnange ebimu ku bibuuzo nga bibibo bya bannayuganda emitwe kuliko Amerika efaaki ne Uganda, byamaki ebya Uganda ennyonyi eya Amerika mbu byalobye byamaki ebyama ebyo munnange ennyonyi yabirobye etya era kibuuzo abantu beebuuze kati ebyama yabirobye etya kati munnange ebyama era abantu beebuuza nti yabiweerezza etya mu Amerika. Ebyama ebyo biri mu bungi ki era Amerika bigenda kugiyamba ki era bitya? Byonna bibuuzo bannayuganda babyebuuza. Era bw'otuuka munnange ku bodaboda stage embuuzi abagitegeera ennyonyi eno bayinza okukubuulira muganda wange, bayinza okukubuulira ennyonyi ng'ogamba baagirabyeko. Kakati era ebibuuzo bye beebuuza bagamba nti Uganda eyinza okufuna ekizibu Amerika okugiketta, era ekizibu kiyinza kuba nga kinene kyenkana kitya, kiyinza kujja ddi, abamu baagala kijje mangu. Era omuntu wa bulijjo eyenoonyeza 10 abeewo eby'ennyonyi ya Amerika okuketta Uganda bikukwatirako wa era bitya muganda wange? Ebibuuzo biibyo munnange. Era ebibuuzo ebirala kuliko lwaki Uganda teyayanguyidde oba teyayungudde ennyonyi zaayo ennwanyi ze tumanyi zisukooyo bulungi ne zigoba ennyonyi ya Amerika mu bwengula bwayo. Awo nno muganda wange abaana balinawo story bagamba nti era ennyonyi ewenyuka
mbuzi nezaffe mbuzitambula kasuubo mbu oba waakiri mbu okugiwereekereza ebikompola nga bwe tutera munnange okuwulira ensi ezimu bwe zikola ku nnyonyi z'ensi endala ezisaalimbira mu bwengula bwazo nga tezirina lukusa. Lwaki amawanga gaketta gannaago? Bannayuganda, ebibuuzo byampitiriddeko bungi muganda wange, kati nze mbiddemu ntya era nga bagamba esinga yabadde Rwanda egiwereekereza. Rwanda gwe esobola okuwereekereza akanyonyi k'Abamerika. Ennyonyi enkessi eyawukana etya n'eya bulijjo? Kibuuzo. Abantu babuuza ebibuuzo muganda wange. Kakati mu mboozi eno ngezezzaako nga bwe nsobola okulaba nga nnyanukula ebibuuzo ebyo. Simanyi oba ansa ze nnaakuwa zinaaba zikumatiza, naye ngezezzaako kye nsobola. Kakati ennyonyi enkessi esobola okubeera ennene, evugibwa payiroti oba akatono akeevuga kokka akamanyiddwa nga drone. Kyokka yo enkola yaayo naddala mu tekinologiya ne saayansi eba n'ebintu eby'enjawulo, okugeza ebeera ne kamera ezitangaaza mu bikumi n'ebikumi ebya mayiro. Muno nno munnange mubeeramu n'obulongooti olumu n'ebisowaani ebiyizimbirwako nga okusingira ddala bibaka maloboozi, ebifaananyi n'obutambi. Ebyo ate era bigiyamba munnange okukasuka ebikwatiddwa ku mirongooti gya satelite ez'amaanyi mu bwengula, ate nazo munnange ne zibisindika awatuufu bambega ab'eggwanga oba abasindisa ennyonyi eyo yonna gye babyagala okubeera nga bituuka. Kakati emirongooti egy'ennyonyi ezo gy'amaanyi ekigisobozesa okukwata amaloboozi ag'abantu abali ku ttaka, mu bifo oba mu kifo ekikettibwa. Gibaka n'omusindo ogw'ebintu nga emmundu ezitambuzibwa ku ttaka okuva mu kifo ekimu oba okuzitwala mu kifo ekirala, era nga gibaka amayengo ga leediyo ez'amagye, eza leediyo koolo n'ebirala ebikwatagana n'amagye. Ebiseera ebisinga obukessi buno bwe twogerako bwetooloolera ku by'amagye okusinga ebyokwerinda n'ebifo by'eggwanga eby'enkizo, nga eggwanga erimu lyagala okupimaapima amaanyi ag'eggwanga eryo oba obusobozi bwalyo mu byokwerinda, era nakiki kiryeteekerateekera nti eggwanga eryo liteekateeka ki. Kati olwo munnange nga balyoka basindika ennyonyi enkessi nga bwe mwawulidde eyo okujja okuketta okulaba bano bategeka ki, bano bategeka ki. Kati amawanga naddala ag'amaanyi mu by'ekikessi oba mu by'ekijaasi nga bw'olaba Amerika, Russia, China, Bungereza, Bufaransa n'amalala tegaagala ntalo zigwawo nga tegazigitegeddeeko olw'ebiyinza munnange okuzivaamu nga nago gakosebwa. Si kye kyokka, galina okumanya kubanga nago gayinza okulumbibwa nga tegategedde oba okulumba amawanga ge gakolagana nago. Galina okusigala nga g'amaanyi era nga gamanyi kyegava munnange gabiga gannaago galabe ebika by'emmundu ebipya ne tekinologiya omupya mu bintu nga eby'obusuubuzi n'ebirala. Kitegeera. Kati gwe munnange by'olaba nga amawanga galabula nti abatujju bagenda kukuba era ne kibeerawo
bubeera bukesi oba bwakitegeddeko. Ennyonyi ezo zibaka amaloboozi nga zigoberera radio frequencies oba amayingo ga radio koolu mu nkambi ez'enjawulo. Ebitebe eby'amagye, bakamanda n'abanene abalala ne bawulira munnange bwe babeera bateesa. Ennumba ze bategeka bwe ziba nga gye ziri, bwe bategese ebyokwerinda eby'amawanga gaabwe n'abantu ki mu nsi bwe bakolagana nabo, era ki ate mu ngeri ki bwebeera nga nkambi oba ntambula z'amagye ziketta n'omuwendo ogw'abasirikale. Kiyamba amawanga agaketta okumanya buli nkambi ey'omulabe gwe babeera baketta weeri, ebika eby'abajaasi abalimu n'ebika eby'emmundu ebirimu. Kati olwo bwe bakesse basobola okubiwa oba obigabanako n'amawanga agatakolagana n'eri eggwanga lye babeera bakesse. Olwo ne kiyamba eggwanga lye bakettedde okumanya amaanyi n'obunafu bw'oyo bwe bali ku mbiranye. Olumu waba tewali na lutalo, kyokka munnange amawanga gakikola okwetegeka singa walibaawo olutalo. Ennyonyi enkessi, Amerika gyesaasinze okwesiga mu kukola mission, era nga eno yekyasinze okutumbiira mu nnyonyi enkessi ezaali zikoleddwa eyitibwa Lockheed SR-71 Blackbird. Eno etambulira mu fuuti 7,000. Kati ebika eby'ennyonyi enkessi ebisinga okuba eby'omutawaana bye bino. Waliwo Lockheed SR-71 Blackbird, 27 U2 Frames, U2 Dragon Lady, RQ-4 Global Hawk n'endala nnyingi muganda wange. Kakati zino ziketta zitya? Ekibuuzo kubanga mbadde sinakiddamu, zo ziketta zitya? Kati tekinologiya waayo asukka ku ennyonyi endala, era zo zisobola n'okuketta ennyonyi zinnaazo ennwanyi ez'abasaabaze, ez'emigugu n'ebika ebirala, kubanga tekinologiya waayo aliko kye bayita lock on and track. Bakita lock on and track nga ye sayansi akozesebwa okuketta katugambe ennyonyi ennwanyi. Kati zino zirina ne kye bayita enemy aircraft on-board mounted radar. Bakita enemy aircraft on-board mounted radar nga bye byuma ebiketta ennyonyi ez'omulabe mu bwengula. Zirina tekinologiya gwe bayita search and track. Ono nno ategeeza okunoonya ennyonyi mu bwengula, ne zisindikira ennyonyi ennwanyi ebikwata ku nnyonyi ez'omulabe ne zizikuba okuziwanula mu bwengula. Ebyo nno munnange bye bitonotono byenyinza okunnyonnyola ku nnyonyi eno enkessi gye bagamba nti yayingidde obwengula bwa Uganda. Era ebibuuzo munnange gwe nga bw'obiwulidde awo bannayuganda bye beebuuza n'abantu ab'enjawulo, ne mukwano gwange omu yabadde ambuuza nti naye byebyo munnange byensobola okutegeera ku nnyonyi eyo, oba yatutte ki oba kiki, katusabe kibe kya mugaso.